Babi Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera tuyamba okubanga tukutuusaako butereevu ebyo n'ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Ebigenda mu maaso bingi nnyo naye olunaku olwaleero nkuleetedde akatambi ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde Museveni omulundi ogusembayo nti ku luno bw'agaana okwekuba mu mutima n'asobola okubanga awaayo obuyinza mu ddembe ebiddirira tamubuulira. Ngenda kubanga nkuwa katambi kano yonna gy'osinzira okubanga otugoberera kawulirize bulungi nnyo obeeko nekyontera mu comment section. Golowooza ki ekiddako oba plan B eri ki Bobi Wine gy'agenda okubanga azzaako oluvannyuma lwa bino by'ogenda okubanga owulira. Awo nno wengenda okusabira gwe atanaba kubanga osubscribinga okwate ku kigambo subscribinge ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza onkwatire mu kide ekyo oba notification bell oteekemu all era wonaateekamu all ojja kuba tosubwa nsonga zonna ez'amawulire ge tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Ngenda kubanga nkuwa katambi kano era nga bino President Robert Kyagulanyi Ssentamu asinziridde wali South Africa. Sawa zino jjukira gy'akyali asisinkana bannayuganda era emikolo gikyagendera ddala mu maaso n'okubanga gigenda mu maaso nga bwe gyabadde gitegekeddwa watali kutaataaganyizibwa kwonna. Ku luno kibadde successful nnyo era President yasisinkanye bulungi nnyo baganda baffe abali mu bitundu byeyo ali mu kwogera nabo olunaku lwaleero Cape Town. Naye kasooke tufune akatambi kano President Robert Kyagulanyi Ssentamu kafulumizza bw'abadde wali mu ggwanga lya South Africa gy'akyali olunaku olwaleero ayogereddeyo ebigambo bingi nnyo ngenda kubanga nzija nkuwa mpolampola mbikuwe mpolampola. Waliwo n'ebiri emabega aw'okusenda abantu mu Lubigi nga kussa ne wali ebwayise bingi nnyo ngenda kubanga nzija nabyo naye kasooke tufune akatambi kano. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alabula Museveni ng'ategeeza ne bannaffe abayisiraamu ku mbeera ezigenda mu maaso mu ggwanga n'oluvannyuma biwulirize nkomewo toyongereyo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusizaako mwenna abaganda baffe abayisiraamu yenze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye olunaku lwaleero yenze Swaibu. Njagala okutwala omukisa guno okubaagaliza mwenna Idi ennungi okubayuzaayiza abasibye n'abeeyisiza obulungi nga muteekerateekera ekyengera kino ekya Idi n'okusaba Allah awulire edduwa zammwe mwenna era azaanukule ekiseera kino we kituukidde ng'eggwanga lirina okusoomozebwa okw'enjawulo be baakoonedde waabwe tebalina gye badda. Abalala mulaba nti muyita mu mbeera ey'enguudo n'amalwaliro amabi naye ng'ate ssente obumbi n'obuwumbi zibbibwa abo be mwali mwesiga. Tusaba Allah alungamye abakulembeze baffe bonna bajjukire obuvunaanyizibwa bwabwe abakwate ne ku mitima bamanye nti obwesimbu kyatwagaliza ffenna. Njagala okubaagaliza Idi ennungi n'okubaagaliza ebyengera bya Allah. Mwena Katonda waffe asiime edduwa zammwe era zaanukule. Siri mu ggwanga ndi eno South Africa era nange Idi ngenda gikwata n'abasiraamu beeno baganda baffe ba Haddad, baganda baffe ba Ibrahim Sombi, baganda baffe ba Ali Kalanda Rugo n'abasiraamu abalala nammwe abali ewaka mbaagaliza Idi ennungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bw'atyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'asinziridde South Africa nga wabategeezezza n'asindika obubaka eri baganda baffe abayisiraamu lunaku lwaleero lwakujaganya era mbayozaayoza naffe nga Cloud9 Television Uganda nga Babi Television Uganda tubayozaayoza okubanga mutuuse ku lunaku luno olw'ekyengera abagenzi ne mukola hijja tubeebaza era mwebale kubanga mukaatiriza eddiini mu mbeera yonna. Wabula ekisinga obukulu ebikolwa byaffe bye tusinga okubanga birombojja oba byogera oba bisiga ekifaananyi ekirungi eri abantu. Awo nno nga y'engeri emu yokka gye tuyinza okubanga tulaga eddiini okubanga tubeera n'emitima emirungi egyagaliza mu mbeera yonna. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'asindisa obubaka eri bannaffe abayisiraamu wadde nga bingi nnyo ebikyagendera ddala mu maaso era ngenda kuba nga mbikutuusaako wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda ne ku Cloud9 waliyo bye mbatuusizzaako ate bye sinaba kubanga mbatuusaako wano ku mukutu ogwa Cloud9 ogwa Babi Television Uganda. Cloud9 nayo gyeri
era wogendayo ojja kubanga osanga amawulire mangi nnyo ate gwe tasobodde kubanga olaba wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Bisingako kaawo ngenda kubanga nzija nabyo. Waliwo amawulire agakafuluma kati nakagafuna kati ag'ensonga eri emabega w'okkoona ennyumba ezo ez'Abaganda baffe ab'ennansana mu Lubigi nga kw'ossa n'abo abali wali ebwayise be baakoonera ennyumba era nga bingi nnyo ngenda kubanga nzija nabyo. Waliwo obutambi bwenkuleetedde osaana okubanga obuwulira. Ekyamazima ogenda kutya omutima gwa Museveni atayagalizangako bannayuganda kuba bulungi mu mbeera yonna. Kale ebisingako kaawo agenda kubanga mbireeta era ngenda kusaba osharinga message bw'otuuka sharinga message esobole okubanga etuuka ku buli munnayuganda yonna gy'asinzira okubanga awangaalira mu mbeera yonna ategeere biki ebigenda maaso mu ggwanga. Baganda baffe babasengudde ababakonekonedde ennyumba. Waliwo akatambi omukyala abadde alaajana nti bamuwala eddakiika 5 zokka okufulumya ebintu mu nnyumba era waliwo n'omu yafiiriddewo. Waliwo ne David Lewis Rubongoya Secretary General w'ekibiina kya NUP omukyala mukaddekadde bambi olunaku olwaleero amudduukiridde era amuyise ku kitebe ne babaako be bamuyambamukko mu ngeri emu oba endala. Ebisingako awo byonna ngenda kubanga mbireeta. Bingi nnyo ebikyagenda ddala mu maaso. President alina by'ayogedde wali mu ggwanga lya South Africa ngenda kujja nabyo naye amawulire go mangi nnyo kyolina okubanga okola kubanga weekumira ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Kasavu kanyama tugenda kubanga tubikutuusaako mu mbeera yonna awatali kwekwasa nsonga yonna. Sigenda kubanga nsukkawo wano nate kankole kuggulira eddala nzije ndibatuuseeko kubanga ddyo mpulira nange linjokya mu mbeera yonna. Musule bulungi mwera batusinkane mu video zaffe ezigenda okubanga ziddako. Otandala okubanga osubscribinga nsabye okikole okwale ku kigambo subscribing ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza nkwatira ku kide ekyo oteekemu all. Bw'onateekamu all awo nno ojja kuba tosubwa nsonga yonna gye tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda kubanga ojja kuba ofuna ka message nti waliyo eggulire eri akagwawo lye tukuteeredde wano ku mukutu. Kale kumusibe bulungi ndowooza tusinkane.